Jjajja w'Obusiraamu Omulangira Dr. Kassim Nakibingi yeetabye ku ddwaayo omugenzi Sheikh Badru Matovu ekyotera ng'ono eyali Supreme District Kadhiwera Akaayi eyafa obulwadde obwa Kkookolo. Omulangira Kassim Nakibingi mu dduwa eno kwasinzidde n'akalaatira bannayuganda okufaayo ennyo okwekebeza endwadde naddala eya Kkookolo kubanga efuukidde bangi akayirigombe era ng'ereseza bangi ensi eno ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Njagala okusaba bannayuganda yonna gye muli abali wano n'abataliiwo, tekirwadde kino kisobola okukwata buli musajja yenna. Kasitooza emyaka 45 40 na kintu genda bakkebere. Omulangira Nakibingi akubiriza abantu okujjumbiranga bulijjo okukola ekiraamo nga kino kyakuyambako okumala okusika omuguwa mu booluganda lwabo ababeera bavudde mu bulamu bw'ensi. Ensonga y'obutalaama ereese obuzibu mu mpya nnyingi. Allah yakuwa ekyobugagga, baana, mwanyi, kyonna kyogereko. Emmaali ye n'oba ogiwadde abaasoma amateeka ogigabana. Abaana bo tebasobola kufunako mugabo. Ono awolereza ono n'oli awolereza ono baasomera wamu. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi naye alabudde abaddukanya obusiraamu e Masaka okukimanya nti woofiisi ye eri mu kulondoola okumalawo emivuyo egyeyolekera mu nsonga z'omuzikiti omukulu e Masaka. Temugaba sibiwulire banna Masaka. Ejjima eweddemu abaana mu muzikiti, ejjama musaala 2, mwalangira imaamu nga sabala kufuna ripooti eva Masaka okwanguyiriza mulimu gwa Shitaani. Omumyuka w'omukubiza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Ahmed Lwasa y'omu ku beetabye mu dduwa eno era ategeezezza nti abantu balina okuseesera mu kusomesa abaana okusobola okuba abaweereza abalungi eri eggwanga lyabwe. Haji Buwembo, tukusaba abaana bano tulabe nti nno bavaamu. Nze bulwenyimira Kazindaalo mbakubiriza ebigambo 2 kusoma. Bw'osoma osobola okuliraana oyo gw'otasobola gwalikyaliranye. Minisita w'ebyobulimi mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Hajji Amisi Kakomo atenderezza omugenzi Badru Matovu olw'emirimu gye yakola naddala mu kisaawe eky'ebyobulimi era ekiteekako ettoffaali ddene nnyo mu kugenda mu maaso. Mwennyini mwalimu Nassale ly'ejjalulizo ly'emmwanyi nga Sheikh Kalema bw'ategeezezza, yayaluzanga emmwanyi n'aziwa abantu za bwereere basobole ozisimba, basobole okuweerera abaana, basobole okugula eddagala n'okubeera mu bulamu obulungi. Abakulembeze abalala okuli ssentebe wa disitulikiti y'Ekyotera ne RDC nabo baliko bye boogedde. Nsaba Supreme Mufti tunyweze nnyo ebyenjigiriza. Omuntu wesanga tosomye olwaleero, wiiki neewera, omwezi ne guwera, omwaka ne guwera, n'olaba nga tokyasoma. Kubanga imaamu tayagala gwe balonze, olumulonda enkeera nga imaamu agamba oyo nze namugoba. Essomero nga tirina foundation board, nga tirina management committee. Mu nsonga nga Sheikh waffe mulwadde, n'olwekyo ndowooza bakulu jjajja w'Obusiraamu bajja kubimaliriza mukwatagane vision ya Sheikh Badru.